The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Uganda National Museum, a place where unforgettable memories are created. Traditions are found and a connection to our Pearl is reinforced. It is not only a testimony to the history of our nation, but also impacts knowledge of cultural and natural heritage to the present and future generations for their enjoyment. Through a variety of activities and exhibitions, we gather to discover our traditions and create new ones. The Uganda Museum is our country's cultural icon that makes it accessible for the next generations to come together as our story unfolds and represents the interplay of our country's past and present. It is in our history, but also in how it has evolved to embrace optical satisfaction and new influences. Our identity as a country is not only a moment in time, but also a journey of where we have been, where we are, and where we are going. We invite you to experience the authentic heritage, rich history of Uganda. Welcome to the Uganda National Museum. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. That's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Agulumizibwenga tenderezebwenga namanga gonna gamusinzenga mu buwangiro bwago mbaniriza program The Mighty Drive olwokutantubera mu buwangwa na nnono amanyaze Farida Bikobere munange kitange munyolo tata wa mama wange Musoga. I can identify as a Musoga, I can identify as a munyolo wembanjagadde nze wengwa mbaniriza nnyo njagala okuyozayoza mmwe mwenna ababaddeyo ku mukolo gwa omuka okutata waffe akuli
mpulira Abanyoro gafa busa mukulika eyo nnyo nnyini ddala munange twabadde ku anniversary y'okuba nti ate awezeza emyaka 31 ng'ate akyakulembera Obunyoro. Omugenyi omukulu yabadde His Excellency the President of Uganda era nga munange yakubirizza nnyo abakulembeze b'ennono okubanga ate mujjumbira nnyo okulaba nti abantu bammwe bapreservinga olulimi ate empisa n'obulombolombo. So tujja kubanga naffe wano ku Digitalk tumuyozayoza era nga tujja kusaba Omukama Katonda amwongere emyaka amunyige n'ebyo ebimuluma. Kakati show yaffe betandise lunaku lwanagawonya Abayisiraamu tugende tusinze Allah kwabanga munanga kyatuwadde obulamu kubanga ate bangi nnyo abatuvudde ku maaso. Ngenda kubanga nyandiza sagala kulandaga nnyo nyandiza omukulu Mukoseyi Arnold atulamuseeko awo nno mwami Apollo 17 agenda kubanga ate atulamusa. Unfortunately today mulongo tasobodde kutwegatako mu studios naye ate era emisomo gye bagikyagenda mu maaso olw'ensonga nti tuli mu mbeera ya digital omuntu yenna w'abaali aba asobola okubanga ate atambuza program nga bweyina okubanga ate tutambulira ekyenjawulo nti tuba tumumisinze physically naye abeera naffe in spirit. So nja kubanga ate nyaniriza Mukoseyi Arnold Anthony atulamuseeko awo nno tusobole okubanga ate show yaffe egenda mu maaso. Nsiimye Bwongerwa ensekere Simamunzi namwayinaze buli lunaku lwakutaano tuba tuseetye okuba ku ebigambo etwali bya nsambo ndala byetulombooda okusobola okuba nti oba oli awo tuba ku buli muntu kyatula ku mwine buli muntu ayiga ku mwine mba musangaavu lwemona nti muliyo nti ensi dikaba weganira zena mba eno namirenteri nze Mukoseyi Arnold Anthony nga bakobye ndi Musaada Musoga era nga eyibeere eno nkalya na kinsige era nga abaana kinsige tibakuba kigwo ng'e Buganda mala bibamba. So mbaniriza mwena era nga tubasuubiza okuba nti tulina emisomo egy'endawulo omukuzi gwa leero era nga yena yooli eyosinziire nkuba nti bukyaire butya buwongeire butya isukayo ku mulimu iwali kujja obujje kwendereza okola obukalamu imawali kujibona obutereevu saaga yampegaano tubenda eno niige ali eyo nga ojajibona nga tumaze okutaayo oba okugiganikayo yena tukusiima Bwongerwa era nga tukuba ntutoolanga okwo ebigambo kamala olunaku lwa leero nga omumbede w'abakobye aye mungane namuseeku isaife kyabazinga Busoga sekretari bwa Nsolo iga lya Nteitali bwa Nsete gayigumbulizi omukulu okutwala mpika bwendi bwamu gatogwaite lulimi lwa Ntete lutyansiye lugirwanga dda ofanalo mu kifuba nti babba webale kubayo ku ikonero twaliyo ntambuza olulimi Olusoga era nga tugala ndakuba niye paka mu buntongi ebyanda n'ebyanda ense n'ense mumbeera oti niye neyo mungane nanirize Muzeeyi Apollo 17 atulamuseeku memaloni tubone enteekoteeko y'omuguzi gwa leero bwenaatambula Muzeeyi nsanga era okumugaku era alamusaako mubone nga ife enkyo ya leero memaleni tubone engeri gyetambuzaamu ensonga ya leero n'esimu basinkana olunaku lwa leero weewaawo lasai musajja nagenda nengira akukulukuusi so lero lwaliro nzize tukwaniriza asanyusa okulaba nsanyukidde nnyo abalabi baffe okuba nabo tulaba ate ekitambula tujjako jjajja mwami mutuufu mbu yabaddeko egindi eyo ku mukolo gwa jjajja w'egindi eri si byambo mbu jjajja mwami n'agamba nti baleke okweyingiza muki mu byebufuzi ekyasanyula ennyo Bote kubanga Bote bwete yagamba nti bwendaba olinga akutta ekitabo alayira nemmanya nti nkoze eki nomumazi kale abantu basaanye beetegereze nnyo jjajja mwami wadde ebbanga lirisigadde ettono ery'okubeera ku nsi naye alina answers aleetayo ka statement kamu naye nga kamugaso nga kamugaso ekintu ekyo abantu abasinga obuntu bakola ki yakwogedde mu luzungu nagamba let's keep politics at bay bayagadde nnyo mumanyi abantu baagala nnyo oluzungu naye kyalibadde kirungi abantu ne beefaananyiriza Abangereza kubanga jjajja mwami ow'Ebungereza ebintu ebyo tabiyingiramu
wabula yalina okulayiza ki ow'ebyobufuzi ab'ebyobufuzi ye naasigala eri mu ntebe ye ya deep state mutwekobe kati abantu ekintu ekyo abantu kikyakoze ki kikyabalemye okutegeera kati weewaawo ye muzeeyi Abdul Sebutinde waali nnyo nga bagambye leero jjajja waffe bazanya nengo taliwo mu bw'ennyama naye nga tuli naye so saagala ogambe nti olina emisomo gy'omisinze kubanga alina ebibuuzo ebirala byazzeemu tujja okulaba mu maaso awo naye olunaku lwaleero ndina maama wange tezikoma nannyombi Mama Africa gwayayo okumunonya ku TikTok ye Mama Africa alina emisomo egy'enjawulo gyatuusaako naye olunaku lwaleero tunatunuulira egimu ku mikolo gy'olina okukola singa oba oviiriddwako omwami wo oba singa oba oviiriddwako omwana wo. Maama wange ono abantu abasinga tebamuwa myaka gy'alina naye olw'okuba nti amagezi okutegeera n'okumanya ensonga za Buganda ayina bingi ayina byamuyiika so ffe twebaza nti ku mulembe gwaffe guno tufunye ekirabo eky'abantu ng'abo abasobola okuba nga basomesa n'okubaako kye tuyiga. Kansabe Nabyuma asooka tuwe akatambike tukalabe bulungi then bwe tukomawo tujja kwatandikiraawo okubaganya ebirowoozo okusinziira ku nsomesa ye gy'anaabasomeseza naawe okusinziira ku by'onaaba opiikinzeemu tulabe engeri gye tusobola okuba nga buli muntu agabana ku kumanya okwo tuwabulagane wetuyize tulabe nekisobola okuba nga twongeramu so Nabyuma neeyanziza nnyo neeyanzeege weewaawo Nannyombi tebikoma soboza muzzukulu akakotombazira ebulimu mu Kyaggwe ate era muzzukulu wa Gabunga esagala buwaya. Akatambi kano olwaleero ndowooza kano kalinga oba ka mukaaga bwe mba seerabidde naye simanyi lwaki bantu bange ebiseera ebisinga bwe nvayo ne njogera ku nsonga eno nga tekutuukangako tolinde kutuukeko nnoonye oyinza okunnoonya mu kiseera wonjagalira n'otanfuna. Ebyaleero mwengemuka tegwetaaga nkata bw'owulira emigudo mu nkalambulo nsaba okkalire owabba atutu mu kibiba. Akatambi kano kampeera omutima kashyalingireko gwe kayinza okugasa. Abaami abakyala akatambi kano kakulu nnyo embeera eno ne oba togiyitangamu girindirire. Ngisimbuliza ku lugendo lw'Omuganda olusembayo. Bannange akuddira mu luyimba taluwoomya akatambi kano simanyi mirundi gye naakakakola naye kano ke katambi kensembiye okwogera ku nsonga eno. Nabagamba gwe wenna bw'ofiirwanga omwagalwawo oba oli mwami oba oli mukyala bino bikulu nga tonnakola kirala kyonna ng'omwami we afudde nga tonnakuba mulanga omukyala kati gwe gwenjogerako. Genda okwate ebadde ebbendera y'obufumbo ogikozese ng'endoobe endoobe mu luzungu gye muyita paadi weeroobe okwerooba kye muyita okwepaadinga nja kubyogera mu Luganda. Bw'omaliriza okukola ekyo weesiba onywere. Lwaki weesiba onywere? Omuntu yenna bw'afiirwa akankana aba mutera n'okufuna embiro olubuto lukulebera. Weesibe onywere. Ekisinga obukulu wano si kwesiba kunywera kwerooba. Atalina nkumbi ya bufumbo gyempisa ebbendera y'obufumbo y'emu ku nsonga lwaki okaaba munnange ogindekedde. Okyayinza okugamba ensi ekyayinza okuba ennimiro eyo gye mubadde mulimamu ababiri nga gyakulekedde. Kwata enkumbi weeroobe. Enkumbi y'ebbendera y'obufumbo y'enjaliriro y'akakabalo. Atagirina kwata akagoye k'omwagalwawo akuvudde ku maaso kasooka ku mubiri ekyayinza okuba ndaweya ye gizinge nga bw'otegedde weeroobe. Bw'abanga omwami gwe ofiiriddwa mukyalawo kwata olugoye mukyala olwabadde asulamu kwata empale ya mukyalawo tojambala wabula gizinge
naawe weepaadinge. Mu buufu obwo omwami oyinza obutamanya nkumbi mukyala wagiteeka. Kwata akagoye ke oba akanaiti kasulamu oba afupeti ye zikyaliyo simanyi. Kasooka ku mubiri okakozese nga bwe ŋŋambye okuba omulanga. Emikolo egiddakawo gyonna gigenda kukolebwa. Wuliriza nnyo. Bw'otuuka e Magombe n'oyiwa ettaka ku mwagalwa oyo, bw'omwami genda ku kitooke, omwami ng'oziise mukyalawo akagoye kali ke weeroobye, genda ku kitooke ekyembidde ensowe kafugikewo kuba kye kitooke ekisajja, omugamba omuyita amannya g'omugambe nti ono ye balo wano we mutadde. Omukyala kwata endooba eyo gye wakozesezza, genda ggwe ku kitooke ekya Nakitembe omugambe nti wano mukyalawo we mutadde. Tonnoonyanga ebyange naawe biwedde, mukyalawo wano bubanga omwagala bw'obanga omusanga. Y'ensonga lwaki bwe tuba tuva e Magombe gye tuziika tutera kuyita mu bitooke mu lusuku. Era mmwe abaziika mugendererenga nnyo nnamwandu. Oluyiwayo ettaka tatunula mabega, atambula mukungujjo n'agenda akola omukolo ogwo. Bw'oliba tokoze mukolo ogwo, omwagalwawo agenda kudda akukozese. Ne bwe muba mubadde bakulu nga mwava dda ku by'obufumbo, agenda kudda n'amaanyi mangi nnyo. Tagenda kumanya nti olina omwana ku buliri, agenda kukozesezanga w'ayagadde, mu ddiiro, mu ffumbiro, mu bantu. Agenda kudda nga mulala mukko. Bannaddiini ono sitaani mumuyiteko. Naye gwe bigasa biwa obudde obitegeere. Ekibuuzo kye nsinza okusisinkana singa nfiirwa omwagalwa wange nga ndi ku ddungu kuba kati y'embeera gye tulimu. Bwe bakubikira omwagalwa wo, funa akagoye konna, kola kye nkugambye, oba oli mukazi oba oli musajja. Essaawa y'okuziika bw'etuuka ne bagamba nti bamutaddeyo bamuyiyeeko ettaka, kwata akagoye ako. Kati wano ogenda kukwata akagoye konna k'osobola okwerooba kuba tolina akagoye ka mwagalwawo konna. Wabula mu ssaawa y'okumuziika genda mu kasasiro oggyeyo akagoye ako okateekawo olaamirize omugambe nti gwe gundi wano omwami wonze oba mukyala we mutadde. Tonnondoolanga. Tokola ensobi n'okwata akagoye ako n'okatereka mu nsawo nti olimala kudda Uganda okafugike, omwami agenda kukozesa nga bw'ayagala kubanga omutadde mu kisenge mw'osula, oli naye. Kateeke mu kasasiro osirike. Bw'oddanga e Uganda, kwata akagoye ako keepaadinge, olyoke ogende n'ekimuli okiganzike ku mwagalwawo. Olwo nno bw'omaliriza okuganzikako ekimuli ekyo oziise, genda awali ekitooke oba mukazi oba musajja nga bwe mbagambye, olaamiriza oddemu omuyita amannya ge nti ono omukyala we mutadde oba omwami we bwe mutadde. Mugenda kuŋŋamba omusajja gwe wazaalamu omwana ne mwawukana. Abakyala oba abaami mulina emize egizaala mu bannammwe, ne mugenda mu bufumbo oba ne mugenda mu mukwano omulala, naye nga muddayo emabega bwe muli mabijja. Simanya mumanyagana, simanya mwejjukanye, simanya mumala kizadde, nze bye simanyi. Bwe weesanga ng'obadde mu mbeera efaananako bw'etyo, kola omukolo guno. Ajja kudda akukozese mu bufumbo kuba obadde ovangayo mu bufumbo n'ogenda ne mulabagana. Ate omusajja gwe nayagalako ne simuzaalamu, byakoma. Okuleka nga tewamuzaalamu naye nga mubadde mukyagogombola obumuli, kola omukolo ogwo. Kakati waliwo yambuuziza mu katambi akavuddeko nti bw'ofiirwa omwana biki by'okola. Bino nno bye bigobererwa singa oba ofiiriddwa omwana. Tulina abaana abafa ab'enjawulo. Ntandise n'omwana afiira mu lubuto lwa nnyina ne maama n'afa. Wano mu Buganda kizira okuziika abantu ababiri mu ntaana emu,
ate era kizira okuziika omuntu ku kijja ekitali kya kika kye. Mu buufu obwo wano tugenda kubanga twawula maama ono n'omwana. Tulina omukolo gwe tuyita okutemula nga gwe mukolo ogw'okwawula abafu ababiri, maama n'omwana, era ng'agukola ayitibwa omutemu. Bannannyini mufu bazimba ensisiro y'ekigwirawo mu lusuku beeyambisa essanja erya gonja. Olwo nno ne bakwata omufu ne bamutwala mu nsisiro eyo. Agenda okukola omukolo guno gwe tuyita omutemu, bw'abajja teyeeramba luggya, ayita bbalibbali. Yeesiba ekikookolo ku maaso ekitibwa endoga bukadde. Era bw'atuukayo yeeyambisa akambe akayitibwa akalasi. Omusaayi oguva mu mukyalo ono guyitibwa omuwozattale. Yeeyambisa emigogo ebiri egiyitibwa ebiwombekero. Yeeyambisa olubugo oluyitibwa olwebago. Nga baawudde abafu bano ababiri, olw'omulambo gwa maama tuguyita omulambo, gukolebwako emikolo gyonna era ne guziikibwa nga tugoberera empisa yaffe ey'okuziika mu Buganda. Wabula omulambo gw'omwana omuto teguba mulambo, guyitibwa ekipompo oba ekimongwa n'amannya amalala mangi. Omwana ono alabibwako abakyala abakulu abaava ku byensi betuyita akakakajja. Bamuzinga, bamuziraga nga bamwambazza, wabula bamusalako yakalira. Akalira ke tuyita ekinnyina. Nabwe ekityo nno era abakyala abo be bakola ku mukolo ogw'okuziika omwana ono. Olwo nno omutemu ono aweebwa ekita ky'omwenge ekitibwa ensirikira. Kubaako ebintu ebirala ng'embuzi, enkoko n'ebirala nga bye balabye, byonna n'ekita ky'omwenge bwe bigatta wamu biyitibwa nsirikidde bingi, naye ekita ky'omwenge kyokka kiyitibwa ensirikira. Ng'omukolo ogwo guwedde nga tumaliriza n'okuziika abafu abo ababiri, entaana y'omwana omuto tetugiyita ntaana, avudde mu maama we, eyitibwa entomo. Omwana ono teyaziikibwanga ku kijja, yaziikibwanga ebbalibbali. Olw'ensonga nga bw'omanyi nti kale kino kankiteke, naye teyaziikibwanga ku kijja, entaana ye teyazimbibwanga ng'ensangi zino bwe tulaba, era teyagulumiranga, baateekangawo ejjinja. Kakati ate bw'abanga omwana akaabyeko amazeewo ku nnaku oba akaseera, omulambo gwe oba omwana ono bw'afa tasula, aziikibwawo. Teweerabira nti bw'atumuziika era naye tumuggyako akalira singa kabadde tekannagwa. Tetumuziika na ngozi. Engozi lwe lugoye olusitula omwana. Tetumuziika na ngozi. Eweebwa jjajjaawe omukyala azaala taata we. Si kyatteeka nti olina okugimuwa, mugenda kungamba ate jjajja bw'aba taliiwo, ate jjajja mulogo, ebifaananako bwe bityo, manyi n'abategedde nnyo kati. Gyesigalize wabula tomuziika nayo, era teriiko muzizo gwonna bw'ozaala omwana omulala gimusituze. Lwaki jjajja yagitwalanga? Nti olw'okuba muli baana bato muyinza okwerabira ne mugizingamu omwana. Ensonga lwaki jjajja yagisabanga agitwale, era emwazaalanga omwana omulala yasobolanga okugireeta n'agibawa. Tewali nnyo kyamaanyi, ekyamaanyi butaziika mwana nakirira na ngozi eyo. Akalira k'omwana kano kasambibwa mu kitanda ky'abazadde be ababiri. Waliwo omukolo oguba gukolebwa oba ekiba kinoonyerezebwa. Y'emu ku nsonga lwaki abaana bano temulaba nga babaziika ku bijja. Omwana ono bazadde be bamuteekako engoye, maama ne taata, olugoye naye olutasooka ku mubiri. Tomuteekako kafulaano kafuukende ntanyoomwa, nedda. Muteekeko essaati oba sikaati, olugoye lw'oyambala ate terulina kuba lupya, luba lukadde naye nga si olukusooka ku mubiri. Omwana ono aziragibwa era n'aziikibwa, wabula tumuziika n'endukusa y'ekitooke okusinziira ku butonde bwe. Bw'aba muwala eba ya nakitembe, bw'aba mulenzi ebeera mbidde ensowe. Ebitooke bino mugenda kungamba bwe bikula kituufu bikula era ne bissa. Bw'aba mulenzi embidde eyo omubisi oguvaamu jjajjaawe yagunywa. Bw'aba muwala ettooke lya nakitembe eriteekako jjajjaawe yalirya. Njogera ku jjajja omukyala azaala taata ow'omwana. Bwe baba nga tebaliwo nga bali wala, balireka ne likunkumuka. Mugenda kungamba ebitooke bya nakitembe n'embidde tetubirina, sigenda kujja mbibasimbire, wabula kyenva mbagamba nti tuddeeka. Omuganda bw'aba asimba olusuku, bye bitooke ebisookera ddala mu lusuku lw'Omuganda.
omwana ono tetumukumira lumbe waafiira wetumuziikira wabula bw'aba muwala ne wayitawo ennaku 4 bw'aba mulenzi wayitawo ennaku 3 bakadde be bookya enkejje maama ne taata bagiryako babiri bokka banaaza ku kitanda amaziga omujjwa yakikola yeeyambisa ebbombo n'olweza olwo nno maama ne taata ne bagenda babikira ekitanda oba bamala ekizadde nga beegatta mu kikolwa eky'obufumbo ekigendererwa mu kino kubanga basobola okufuna omwana omulala okuzzaawo omwana oli aba afudde kubanga ku kitanda kino n'oli kwe baali bamutondera nabwekityo nno bantu bange mpozi kyoterabira nti omwana ono entaanaaye tegulumira wabula bateekako ejjinja jjukira twataddewo n'ekitooke kati bw'osanganga ekitooke ekirinaanyawo ebbalibbali w'ebijja munnange omanyanga nti awo waliwo omwana entaana yo n'omwana akaabyeko eyitibwa endala si endaala wabula endala kyokka oli yafiidde mu lubuto lwa maama we twagiyise entomo olunaku lwali tugenda kutunuulira omusajja singa aba afudde nga tazadde ku mwana ekisookera ddala omuntu bw'aba agenda okufa yenna ebiseera ebisinga abamu beeyonoonera kye tuyita okwenyaga obubi obwo bwe tuyita eggoogoonyo y'ensonga lwaki omuntu bw'afa mu Buganda nga tetunakola kintu kya kyonna kyonna tusooka kumulongoosa bulungi omusajja singa afa nga teyazaala tebatera nnyo okutwala budde kumulongoosa ne bwe kiba kirevu aziikibwa nakyo era tewali afaayo kumwokyusa ngoye zaafiiriddemu wadde okumwambaza engoye endala nabagamba omuntu bw'afa engoye zaafiiriddemu omuzimu gwe mugubeera era tebamuziika mu ngoye ezo bwe bamuziika nazo bwe bazimuziikamu omuzimu gwe baba guziise ate nga tukwetaaga gukomewo gulamule fe abalamu nabwekityo noono ataazaala tebatwala budde kukola byetufaanako ng'ebyo tebamuziikanga mu mbugo bamuziikanga mu ngoye ze era baamuyisanga mu kituli mmanju ekituli ekyo kiyitibwa enderya n'omulambo gwe gwennyini osobola okuguyita enderya newankubadde nga gulina amannya amalala mangi ageetaaze ojja kuba ng'ogula ebitabo byaffe byonna twabiwandiikako era twabinnyonnyola bulungi obusungu omuntu afudde nga tazadde ku mwana bw'afa nabwo tubuyita ekkokobereze kyokka nekkokobereze ekigambo ekyo kirina amakulu amalala ag'enjawulo era gwe ageetaaze gula ebitabo byaffe ennamba y'essimu eri ku bbayo ebigambo mu lulimi Oluganda bingi nga birina amakulu ag'enjawulo naye sijjanga kubibawa ngenda kubawangako kimu kyokka mu buufu bwe mba ntambuliddemu bambi muwagire olulimi lwaffe Oluganda nga mugula ebitabo byaffe bitabo birungi nnyo ddala mulimu ebigambo ebyekuziba eby'olulimi Oluganda olwe Luganda olutakawadda kyobola tuluyita Oluganda olw'enŋembe ekigambo ekyo tekiri jjembe ennyukuta ezo ziri ŋŋa tezirijja Oluganda olw'enŋembe lwe Luganda luli olw'edda olwaleero twogera bye tusanze omusajja ono bwenjogeddeko afudde nga teyazaala entaana yeyitibwa empajja tetumwabiriza lumbe okulekanga abadde alina gwe yasikirako tumuggyako obujja ekifundiko ekyo ne tukiwa omulala ayinza okutwala obuvunaanyizibwa obwabadde nabwo mu maaso abantu ab'enjawulo bwe twayabiriza nnyimbe mu Buganda be bantu abeetuze abatazadde n'abo abaazaala naye nga baakola amawano singa omusajja okeera ku makya n'ozaala mu muwalawo bayinza obutakwabiriza lombe wabula bwe tuteekako omusika tutera okugamba nti ebibamba byonna tubyabiriza wano bye baba bayita ebibamba mwe muba abantu abo nga embuto ezaavaamu abaana abataakaabako n'abo abeetuga bye tuyita ebibamba bwe twabya olumbe lw'omuntu nga luyise mu mitendera tulina kye tuyita okwabiriza ntuusa n'omukolo ogwakafiisa ate nga nsimbuliza ekibuuzo kino mu katambi ke nasembye okukola nga nnyonnyola ku butya bwe tugobamu oba bwe twewalamu omuzimu gw'oyo omwagalwawo okuba nga tegukuddira nabwekityo nno akatambi ka leero nkaweereza mu mwenna abaami n'abakyala abanyumirwa okwegatta naddala awatali nsonga ng'olese bye tumanyi ffenna abato n'abakulu nti mu kwegatta tufuniramu obulwadde obw'ekikaba oba obw'obukaba omuli siriimu kandida kabootongo obadde okimanyi nti omuntu asobola okweyambululiramu ng'ayise mu kwegatta kanve mu kulattanga ennanda
tukimanyi bulungi wano mu Buganda oba mu nsi yonna okufa kutiisa era nga kukuba ekikwe. Nabwe kityo omuntu bw'afa tukola buli ekisoboka okulaba nga ate twewala obutaddamu kufiirwa bantu mu ngeri eyo. Tukola buli ekisoboka. Omukolo gwa kafiisa gukolebwa bwe guti. Omwami bw'ofiirwa omukyala obeera ofuuse omulangambi oba zansanga dda tobeera ssemwandu ng'abangi bwe bamanyi. Era nga n'ekyalo kw'osigadde nabagamba kiyitibwa Najjanankumbi, ekiggwayo nti Najjanankumbi nasigaza muyini, kubanga omukyala bw'afa ebintu byakulekera biyitibwa ate omuyini. Nabwe kityo bw'oziika omukyala ennaku z'okungubaganizibwako olina okugenda ofune omukyala gwe weegatta naye mu kikolwa eky'omukwano, era nga ekikututeyo tekuba kunyumirwa oba ogenze kwejjako kisiraani kino oba ekikwa ekyakafiisa. Weegatta n'omukyala oyo omulundi gumu gwokka, ne bwakusigalamu toddayo, tokubandeka mwoyo nga ddaabiriza ogwafa. Nedda mukwano. Singa tokola kintu ekyo, buli mukyala gw'olifuna bw'onootuukanga mu nsonga z'omukwano, omuzimu gw'omukyala oli gugenda kudda, si kwegatta naawe kuba wagugemye nga bwe nagambye mu katambi akavuddeko, wabula gugenda kubanga gukulemesa. Gusobola okubuza amaanyi g'ekisajja, gusobola okukyankalanya omukyala gw'oba ofunye omulala. Omukyala bw'ofiirwa omwami wo oba ofuuse nnamwandu. Nnamwandu kiva mu mwandu by'ebintu omusajja bw'afa byakulekera, era naawe kola kyekimu. Bw'omala okukungubaga genda ofune omusajja gwe weegatta naye omulundi gumu gwokka mu kikolwa eky'omukwano, ng'ekikututeyo si kunyumirwa wabula kubeera nga weeyambulako ekikwa eky'okubanga tofuna musajja. Singa oba tokikoze buli musajja gw'onaafuna agenda kukyawa awatali nsonga. Tagenda kujja kwegatta naawe kuba omuzimu wagugemye, wabula agenda kubanga akubuza obwagazi. Ebizibu bingi ebireetera abakyala okuba nga bibalemesa okwegatta bisobola okuleetebwa nga biva ku muzimu gw'omwagalwawo oli singa oba tewakola mukolo guno ogwakafiisa. Bw'ofiirwa omwana tukimanyi bulungi nnyo, maama ne taata bw'omufiirwa omwana mugenda ne mumala ekizadde nga mukimalira ku kitanda kwe mwatondera omwana oyo ne mwegatta. Wano nno Omuganda yali mugezi nnyo. Ekitanda kiri kye kyatonda kwe mwatondera omwana oyo gwe muziise, era mu kikolwa kino okuba nti mumala omukolo guno gwe tuyise ekizadde, mulina emikisa mingi okuba nga muddamu okufunira ku kitanda kye kimu omwana, wabula temwerabira nti ekitanda ekyo mukifulumya ne kinaazibwako amaziga nga tukozesa ebbombo n'olweza. Bannange, awulira omugezi takoowa kinaava eri ggwe okuba nga toyize naye ogwange ngukoze. Akatambi akanvuddeko ebibuzo mbiraba bingi, simanya bwe baba tewali bitooke, simanya bwe biba biki. Ng'olina endooba eyo togenda kusala masaŋŋanzira, ojja kusala naye amasaŋŋanzira ng'ogenda kuziika. Katugeze ng'omufu afiiridde wano naye nga mugenda mutambuza wala gye mugenda okumuziika. Nabwe kityo nno oba waliwo ebitooke oba tebiriiwo, sina ngeri gye ngenda kuyambamu, sigenda kujja nsimba ebitooke wammwe oba kubijja byammwe, nze nkugambye ekyo kye mmanyi. Wabula bwe kiba nga olemereddwa ekitooke ekyembidde oba ekya nakitembe, mufugike ku kitooke ky'osanze. Waba nga tewali kitooke kyonna, munnange gezaako oba muti oba kiki omufugikewo, omuyite amannya ge, naye nkiddamu nti ekituufu kyandibadde nga kitooke. Mu lusuku lw'Omuganda lwonna temwabulanga mu bitooke ebyo eby'ensonga. Omusajja oba omwami Omuganda bwe yabanga asimba olusuku, waliwo ebitooke bituyita eby'embala. Eby'ensonga bye byasookanga mu lusuku. Kakati ensangi zino sina kye nja kugamba nti kola kino wabula okuwadaawadako. Nabwe kityo nno mwebale abanyumirwa era abafaayo okutegeera ensonga nga zino. Ensonga gye njogeddeko togibuusa maaso kuba tonayita mu mbeera eyo, otuuke mu mbeera eyo nga tokyajjukira nga ne gy'ogenda okunsanga tomanyiiyo. Nsigadde nze Nanyumbi Tebeko Masooza, muzzukulu wa Kakutombazire buli mu Mukyagwe, Ssaabasajja Kabaka wangaale. Era bagamba kuwadaawadako mmanyi bwe tuba tusomesa waneeno ebintu omuntu ayinza ogamba ekyo nze sinnakituukako, ate nze naafiirwa ddi omusajja gwe sinnafuna
n'afiirwa ddi omwana kubanga sinnazaala naye buzibu buyinza okugira nti oyinza okumufuna ng'ate n'onoonya omuntu oyo yandikubadde nga tomuyina so ebiseera ebisinga bwe tuleeta emisomo gino ne bw'oba ekintu kye tonnakiyitamu era nga gwe muli olowooza tojja kiyitamu enteekateeka za Mukama tetuzimanyi so kirungi nnyo n'oteekayo nnyo ebirowoozo okumanya abantu bano baba boogera ku biki oba omuntu oyo byaba asomesezza n'obiteeka mu bwongo abamu ku ffe tubeera na bingi bye tulowooza oba bingi bye tukwasaganya kiba kirungi ebintu ebimu n'obiwandiika ennaku zino tulina smartphone tukolera mu mulembe oguli digito no ebintu byo n'obisavinga ku storage y'essimu yo era bw'oba okyusa essimu ebintu byo n'obibackinga up n'osobola okuba nga ate obiteeka mu ssimu empya gy'oba ofunye ekyo no kijja kukuyambako okulaba nti ate amagezi gano g'oba ofunye osobola okugawa omuntu omulala katugamba abaana bo oba baganda bo si buli muntu nti alina access ku information eri very important kubanga tetutera nnyo kubifuna ebintu bwe biti so ngenda kudda ewa Mukose ku nsonga y'omwana omuwala oyo gy'abadde asomesaako ebintu bingi nnyo byakoonyeeko naddala ku mikolo naye nza okusingira ddala kyenyinza okugamba abantu abasimba ensuku ezikwe kumanya ebitooke ebikulu ebigenda mu nsuku ezo kiba kikulu nnyo kuba mumbejja wenyini awo nti ebiseera ebisinga ffe tugoba gasimba nagenzi wa mumbejja nensanga nga yasimba olusuku nelundabika bulungi naye nze nange nengoba gasimba nazzi kuno nga mu Buganda ne mu Busoga tetwamala gasimba waliwo ebitooke ebitandikirwako nga obona nibo kusimba either osooka kimanambwa kyana kitembe nga waliwo ebimanyiddwa nti ekitooke ekikazi n'ekitooke ekisajja ebiwanirira olusuku luno naye guno omulembe tugoba gasimba but kudda ku nsonga y'ama wange kusooka byonna nkwebaza bawandiise ebitabo ebyenjawulo ndooza manyiko ebitabo nga bina naye byonna byonna tekitabo kyoyisaamu maaso bya mitwalo 10 byemanyiko naye nga eswathe sente ezo okusinza ku bintu ebirimu kubanga fe wano yakasente onyumirwa nnyo ogenda olye ogende out osasanya akadde naye nga tuguze ekitabo ekirimu amagezi ag'abaana abazzukulu so mbebaza abaana kambayite baana bansonyi okukozesa naye nti buli emyaka gyabwe temulimu aweza myaka 4 okubwaba mwali temulimu asusa 45 bonna bonna baana bato naye beekwata ekibinja ne basobola okulaba nti batumbula Obuganda batumbula olulimi batumbula ennono batumbula empisa so mama wange nkwebaza naye bw'otunuulira nti emikolo mingi amazima tetujagikola nga bwabirambise ebisinga tukyabikola tuweesanga tumanyiko ebitandikirwako nti omukyala waafu akutuse neweesiba netukomaawo nti omwana omuwere afudde naye tetugenda nnyo buziba nze ntera okusanga amalalo ag'abaana ng'omwana abadde tannakaaba naye nga gulumidde kati nze ekyo nange mbadde sikimanyi kubanga engeri gye mbadde sisa nnyo kuziika baana ba myaka egyo nsanga baziise kati ekyo nange nkiyize nti amalo gano gaawukana tebakyasimbako bitooke bamutwala ku mabbali eyo nekiggwa kansimbawo kefumu kya buswavu nnyo laba omwana oyo ojja kgenda okwetegereza nga ne mukisaakaate tebamumanyi ekisobokera ddala tebakola ki nti tulina obwakabaka very sorry abantu abasinga obungi bagenda olumu ne bakwata bubi tulina obwakabaka bwa masappe abo be bakazi abaali badde batambulira ku kisaakaate era tuli bamukisa nnyo kati nga nze bwenzija wano byenjogera mu myaka egi gye naakamala nammwe n'enjuki byabadde ayogera omugenzi tebategedde nti bafiiriddwa
nange nja kumala kufa abantu batandika okukola ki naawe ojja kumala kufa naawe tusima bagenzi ulidde abantu bawano tebasoma tebaagala kumanya ne bakube wali ekidongo nti ebiri badduka emisinde n'enjala kumpi kwagala kubava mu bigere ebyo byebaagala bya kisamaavu kati n'obwakabaka bwe tulimu bwabasamaavu kati omukazi omuwala ngoyo ebintu byayogera babantu babitwala ng'ekintu ekyaki ekyokuzanya kati fe bwe tuvayo ne tubagamba nti abaaye eno yensi ensuubize wabula baagala nnyo ebintu ebyo abo banyalwanda abo banyolo abasoga balwawo okutegeera bibyanyumira ebyo binyumira abaganda naye bibakwatako byenyini tebabyagala tebabikola ki naye ngaate be bantu abali ku oltaali y'ensi ku stargate yaki yensi bebagiriko era bebalina okusomesa n'okugjawo ebizibu mu nsi okusemize bebalina ogikola ki buvunanyizibwa bwabwe katonda yakibawa naye bwe ne bagaana okukola ki okukitwala kugamba ne batandika okuba nti bwegulumiza abaganda ndi musajja muganda ddala mange namagembe kitange ye busuulwa kamwanga neddira kkobe naye abaganda nazaalibwa omwana ogwo mu lugye waffe naye ekintu kyendabye okuviira ddala nga nkijjira ddala mu lugye waffe kyendaba kuba nnyinaze kubanga akuzaala omwakuwola ki mukuwola ebbanja otandika okwebuulirira n'okutunuulira n'okunoonya empisa ennungi ntambula ntya twagenze wano ne tukuliriza okusoma nina masters nina phd gundi teyasoma ayogera kyoyo nze ni muganda w'omugagga w'emuyenga era ffe tuli bazzukulu ba levirandi kwegamba ne babeerawo ne balengeza buli muntu n'obatuna n'ogalaba bano talina kyali kasasiro naye yeerowooza nti waki wakitalo naye nga talina kyaki talina kyayinza kuteeka wadde ku lujja lwewaabwe ate ne gye yafumbiddwa naye tagasaayo tabalabawo kubanga talina buwangwa yalagira bba agenda oggala geeti waliwo ebintu ebimuuze byentunula nensirika neŋamba ali mukama tuyambe kati azadde abaana bo bagenda kweyisa bati abaana abazadde tebamanyi bukojja bwabwe betwala bati maama alina diguli alina masters tugamba nti baki obuyigirize bwonoonye nnyo abaganda kakati oyo yesenga w'abaana bo yesenga neki w'abaana kakyongulaba nti I rather respect omuwala ng'oli era ebitabo byenja kubinoonya nja kubigula mbiteeke muki mu baana bange wakatutandise katonda engeri gyatuwadde kati abaana batandise okuba nti batandika okuddamu okuba nti basoma ebitabo kubanga gweotunula bwoti awaka genda okulaba nga abaana bakola ki batandise okunoonya okumanya ngaomwana asoma ebitabo ekitabaddeewo luli emabega abantu bawano baagala kubeerawo okunyumya ku bagundi lugambo biki kyenva mulaba nti eggwanga terikola ki teritambula bali mu byabufuzi Bobi Wine Museveni agenda ddi ebyo bakola ki naye ensonga zennyini si ze baliko bawali ekidongo bajja kwesombola bonna bakole ki baggweyo olidde kati ovulaba nti genda neŋŋamba abantu nti Ssaabasajja alabye akoze ki kubanga olwokubanga bamanyi nti aliko ebyenfuna
bamuwa buli kitiibwa kyonna bamusuusuuta ne basusa akati kumbe bamufuula bamala okulaba nga ekizibu kizere bagaa twali tubiraba naye nga oli baali tebakola ki teboogera naye buzibu ki obuli ku muntu okusuusuuta kabaka we ekizibu kiri eki olina okusooka okumanya ekigambo kyoyogera ngaokiteeka ku muntu amakulu gaakyo naye wano mu Buganda ekizibu kye tulina tetumanyi biki tumala googera nti oyesanga lya mbogo naye nga bw'ogenda okunoonya ekigambo ssanga lya mbogo kinene nnyo kiki kinene naye nga bakyogera buki bakyogera bwogezi kigambo kinene nnyo era kyokulaba nti kabaka bw'agenda n'akyala eyo lwakitula oli Museveni yabuuza nti yoli ojjembe lya mbogo nga temuleese ye nga temukoze eki temuleese naye nga kyeyali abuuza kyali kirala kyali ki kyali kirala yali abuuza namige nga temuzze naye kunkyalirako so ebintu kyobulaba nti Museveni abantu bamukwata empola abantu nze omanyi njogera njagala nnyo nendaga abantu amazima panga amazima gali bafuula agaki bwafuutuka n'abaga nti abaaye abennono muve mu byobufuzi kirina mu giraasi kirabibwa ate nga kya myaka tekyamenya Buganda kuyingira mu byabufuzi kyekiwa Obote access nakuba Mengo n'agisanyawo nga Abaganda babuze kubanga bawumba tuutu kubanga abantu abaliwo mu budde obwo bonna basinga kati bafu ne baali bawuki nga tebalaba balimbalimba Muteesa nti eyali badde alayiza ate akwata Bayibuli alayira ayingira mu partisan politics naye nga yali badde nga basobola okunoonya lwaki Queen wa Bungereza ate yalayiza nakati waliwo abantu abamu abalowooza nti Obote yali mukyamu okukuba mu Mengo yali mutuufu bano bagenda ne baddira ekitundu ky'ebyenfuna ne bakiteeka mu Bwakabaka ng'era nakati bwekikola ki bwekitambula so kati muzeeyi okudda ku kusomesa kwa maama wange Nanyombi byankizo ki gwe byolaba byetusudde ennyo okusinziira ku musomo gwa leero ng'amazima twali badde oba tuteekeddwa okuddayo ku buwangiro obwo oba ku kati Nanyombi ali ku kitundu kyennyini ekitundu mwatambulira kyekyo kyennyini era yali badde nga Menge munoonya bukubirire ekitundu kyalimu kyeki yali badde kakati atanze bamujjako n'ebitabo nebigenda ne bisomesebwa mu masomero ng'era alina ka percentage kakola ki naye tebannabana kukirowoozaako naye nga jjukira ti Abaganda ffe ba oleta ffe tulina okusomesa wadde China abantu ba region eno aba culture ffe tulina okugenda okusomesa Abamerika ffe tulina okugenda okusomesa Abangereza culture kubanga nabo Abangereza badde beeteeka mu kyeteeke ffe tulina okugenda okusomesa Abarussia South America tekitundu bannaddiini mu beekwese kyaffe ffe tulina ekitundu ky'obwa Santa nekya Santa Maria Nambina Mirembe okuva mu Atlantis na Lubaale ne kakati abantu ebyo byonna tebabikola ki tebabimanyi wabula baliwo Abanyarwanda Abanyolo ebintu ebyekisiru naye era bw'ogenda nobaga nemwe nga mundaba muva mu nnyina abagabe nnyina mwiru nti ate ffe tuli Baganda kwegamba bo beeyita bweyisi nti baki naye kyebafuula Abaganda bakisudde tebalina unity naaka kubanga ekintu ekkobaani baalisuula
ery'omukazi oli santa naye muze weyoga bwotyo olina ekintu kyonsparkins bwengera ku makya ne ŋŋamba nti ndi musoga naye nga ebinfuula omusoga sibikola era nga sibimanyi nebaayo katugeze Sebutinde omuganda akola ebintu ebyali badde bikolebwa omusoga ng'abikola mu butuufu bwabyo ani ku abo eyali badde omutuufu okugamba nti nze musoga waliwo ekintu abantu kibatana bakumanya ekintu ekifuula omuntu omuganda kubanga nze bwengenza okukola research buli muntu bwentunuulira nga bwemba nsobola okwogera omuntu oyo n'ategeera aba muganda aba muki muba mutuse kwegamba convergence mukozi obuganda kubanga buli omutegeeragana ne mutambulira mu kkubo litya wabaddewo okweyita obweyisi nti ndi muganda naye nga ebyali kufudde omuganda byoyogera mu kamwa nga kibirina kwogerwa oyo ayeyita omuganda nga ayeyita bweyisi nti nze ndiki kati obwo bwe buzibu bwe tukyakola ki bwe tukyalina bwe tunanoonya ekitundu ky'abaganda ekituzaayo ku lutembe kubanga abantu abasinga obungi bambala rosary abalala ne bakwata akalaadi mu busiraamu naye nga byonna ekintu kireeti era abantu abalina entabiro yakyo baliwa wano mu Great Lakes buli muntu wa Great Lakes muganda kubanga ffe tuli mu nsi ye Kanani era river Nile yabanga river Kush lwakuba nti abazungu bwe basanga nga ekintu kyatagala ne bongera ne bakiremaza ne bongera ne bakikola ki bakyonoonera ddala kubanga wabaddewo Game of Thrones omuzannyo gw'entebe eyo naawe bwosanga omuntu ng'alina kati gwabaddewo kimanyi kuba ffe kati ng'abagezigezi tubadde tukimanyi nti Buganda yeriko sharing y'ensi minerals gold obadde okimanyi nti wano waliwo gold ali equivalent to 12 trillion US dollars twakirabye eggulo naffe nga tulaba nti ye biggest export ya Uganda okiraba naye abantu badde nga olwokuba nti tebamanyi nti wano sharing era omusajja yasinzira mu America n'agamba Museveni ebungereza n'agamba Museveni olwokwata ku minerals zaawo ogenda kutaataaganya entambula y'ensi kuba synchronous system ya stars eri ku ggwanga lino okusobola okubeera positioned ku alignment kwelina okuddukira wano wewali ground zero wewali ki wewali ground zero kolomu y'ensi eri wano n'olwokuba nti ekintu ekyo abantu tebakikola ki tebanoonya nako kubanga oledde bagenda ne bayingira mu nzikiriza y'abasikala and bonis bebagamba nti biyita ekiro ne kabaka yeetikka nga basezi bukagamba bali mu byabwe kubanga ekyo kasa mujemera Katonda ye buli kintu kyonna buli ndwadde zonna azikola ki azireeta naye nga teriiyo bulwadde businga bubi nga ignorance ignorance is the disease esembayo okubeera ekika ekyawaggulu naye mumbejja nga muze akyayogera okimanyi nti ebizibu ebisinga byetusinze osinkana mu bulamu bw'ensi eno kwe kuba nti tugenze tusuula abazungu tulaga nti bya sitaani naye ng'ate bw'oba ozze emabega byebimu ku bintu ebisinze okutukosa ennyo kubanga bw'otunuulira mwana muwala bw'agambye nti bw'ofiirwa omukyalawo gw'omwami olina okufunayo omukyala ng'omulaba lumu nga era bali bakola embalu ne bwakusigalamu tokubandeka mwoyo ffe wano oyinza okuba nga olina abakyala katugeze 3 n'ofiirwako omu
ate okwali badde okweyubula ogenda wa namba 2 ogenda wa namba 3 anti awo n'ebizibu abantu nti kwagamba abantu abatanaba kumanya nti tutambulira mu dynamics mu dynamics era ekyo kizibu nnyo n'omuntu kale oyinza n'ogamba omuntu omugamba nti oliko amasannyalaze n'agamba nti ng'ate gali luddawo panga tebakimusomesa tebakikola ki tebakimusomesa kati olw'okuba nti abakyala baffe ne bannyaffe tebabadde nga tebalina nteekoteeko kubanga be bannannyini buli nsonga be bannannyini ki nti omukazi takufubutuka eri n'akeera ku makya n'azaala omwana n'amutambuliza mu buli ngalo za muntu nga tanaba kuvumba kunywera wabeerangawo ennakuyakusaba omwana nti mu dynamics olaba omwana gwe kenyini omwami ozadde omwana omusobya n'ogenda obona omukyala n'agenda okuzaala ate nodde notandika okulingiriza awo sigaalo n'omulemesa eri muno omukutte n'omusiba teri tasobola kuzaala eno olina awo sigaalo bogenalogade okuba semukiti nti ewo nagenze mu ddwaliro kakatika okiraba panga embuulirira banyaffe ebyo tebabitugamba wabula ogenda okkankana ng'omukazi afiiridde muki nze nabako omusajja yakigozi yali akindi anyumya naye nga mukazi we yafiira musanya ye mukyalo lwagenda munankana eno nadda ku gundi danyo emyaka nga 3 mabega nezikira story eyo kati lwentandika obwongo bugenze buzuukuka lwentandika okujjukira kigozi yanyumya ekintu kino nti yadda kwawusigalo ng'omukyala agenza okuzaala n'afiira musanya I recall. So abakyala abamu abafiira mu lutalo luno teziba ntooko zaabwe bannyina b'abaana abasajja be baafumbirwa baba tebabatuuza kino tebakikola ebintu bingi nnyo ebitambula ensobi ezitambula kati naye ndowooza muzeeyi naffe abasajja oba abazadde tukyusemu tuvulaba nti ensonga zino nti omwana omuwala atwalibwe wasenga omwana omulenzi ebukojja bagamba nti ebukojja banjagala nga adda ku nnyoko gyali kojjawe yalina gwe okutendeka gwe omwana ow'obulenzi kojjawe yalina okukola ki okutendeka bulidde kyova olaba nti ate era jjajja mwami buli lwaddayo bw'aba anoonyeza muzzukulu era addayo mu nnyumba eyo kubanga nze ekintu kyensinza okuzuula ekisintu ekisinza okukuba wano nempasaŋŋanya egoba obuko tetugimanyi empasaŋŋanya egoba ki mu ndyo kati nga bw'onolaba nti oli ajja n'alunda ente naye n'amanya nti ente zange nti ennakasongola gyengula ennume mu kiraalo kya gundi ewava ennume ye gyagula kyova nti ennume ente ogisanga ente endala oyinza ogisanga mu miliyoni ezi n'ennume y'ente yennyini entuufu ogisanga nga eri mu miliyoni 5 nze kyensinza okulaba nga tugenda mu kuwummulamuko okubanga akadde ndaba katute nti abaana ab'obulenzi tebafuddeyo ennyo kunoonya kumanya ate n'abo abagaba okumanya badduukiridde nnyo abaana ab'obuwala abalenzi ne babasuula nti ne ku mikolo egimu egyo ekizibu empasaŋŋanya kakadi nze ntunuulira olulyo lw'omwana oyo omuwala olulyo lungi nnyo kozi wanyonyi lungi nnyo oyo omuwala abadde ayogera lulyo solo ebintu omukazi byoyogera naye oba byakusomesa otandika okwegomba luga waliyo olulyo eri omulamwa mu bigambo byakola ki byabakugambye muzeeyi tugenda kubanga tuwummulamuko katono nnyo bwe tukomawo tujja koma ate n'emisomo egy'omulongo Kigongo bazanya n'engo nga bamuyite mmondo